Nye senga ayingiza ne kadi Wizo isoka mu jama. Muchafu teyefa kugwa Wizo wakamusanga emirundi emekanga alabika bulungi. Kadi sona kyalina okola kadi ezo boys ko tazagenda okuzimbira Nambwa ayo okugata ku nyumba eri eyawaka. Nambwa zajjo kujjama akasente yakamulabirira nga yo omuntu. Ze zirabirira omwana zijja kuva mu nsawo ya Suna. Omaka gunogera kuggwako okuyingira omaka ogujja nga Nambwa ya akola housewarming. Of course kubanga enyuma zibajinda ze amabati egeragera kama bati oba 40. Nyuma nonene maka manene banenze nabagamba teri walanga wo Nambwa ne bandi mututte kala mojja nga we kiri nti wai nawe ekyapa emitima gya fijandi badde mimati kiriko nkayana tekiriko nkayana yaddi kazali nze mukwati bwake nako omukazi oyo abiveemu Yesu aza bane ravu mujawule anafira mu ntalo za sexy za kwegatta yetakowako takowako mu myaka 5 zali amiza amaziga abasajja nga 10 abasajja abenjawulo namba mu abakazi mu abasajja babuka abagala abakazi abakulu funa yoko time oyagale kukana akato size yo ojja kakasatu bana sex awoma zine nkuluze mulimu zino zinyogoga yagala kakana kali mu myaka 25 nga nawo oli mu 30 akana kakalina mu kamima bulungi bwe kati okitegeera ngo uli akana kaline bugumu kasana kalina ku mazzi ngo uli akana okola ki ngo uli akana kakukutte neka togenda nogwa mu mukazi zali omwegayira bwegazi mami enfundi zaako okitegeera aina kusiba busibwa tijiribwa kugamba nawe nobera ku butiti olumuvaamu ekyo odduka ku mirampeke peinikira ami ushoka kyakuba ushoka anyirira alabika bulungi yagano kosa drug yonna ushoka anyirira tano ushoka anyirira nokusinga we yayimbira ne Juliana yene yakolombira alabika bulungi Alala tuli ku Flex Media official ne ku The Truth Media kwe tuliwo obo tusanga okawo batogira byeno ne mugere channel zona mu subscribing kano ka Morning Breeze tukakoze faster insonga ziri 3 zetugenda ku Flex ensonga je badenja tusokere mu nayo tukera giteka makati tuza tusokere ku Wizo amazene yetondo bode bugenzo okucha bamanyiti twagize keringa mpiza avuze bamugobye mu nyumba biki yatamidde yalese intruder mu nyumba okwabadde omukazi n'abasajja bali kupuluwa mukazi buli kyakunywa ekiri mu fridge bakinywedde buli kyakulya bakiridde toilet paper bazikozesezza toyi bajidugaza bapamye amazi gajjudde ne bagamba nedda mukazi n'aganga abalabira bwati ku video ninga nasola bagaba bane mulekerawo pama kisusse naye bugenzo okucha zawede nga atadde n'agamba apology accepted Wizo aitunde mu kamera lwaki tebaleka Wizo nadde waka kati nze nonye ne wentandikira sirabawo Wizo adde waka akoleki adde waka akolewo eri waabwe Wizo bamutwala ku kipakasi bamutwala kujanja bakamira kakati bale muli mutya yenze sura flexible Wizo omanyi Wizo bena bene kimukotse byonna Wizo missing sex ataka wala kebade nako mu video abo babayo just bakiyita mu lujja teguggwa nga gwe gwina kuggwa ku Sandra abo era bakuwako bukwiki yawo ku swimming pool mu nsonda tekimala omuntu amaze emyezi 3 ejjakiriza ina lingi kati era kye kimukabya munzize kanze mukazi wange bamutwala yo omukazi bamutwala ebyaddala bamutwala kubanga waliwo omugagga wa PRU amulimu yasoka namubeeramu before kati yakomyewo anti okwagala muko omusibe namagero wanika yakitegere nti omukulu taliiwo kati akiika bukisinga waayagala yagambe ndisanga mukazi wange bamututte ayogere mukazi wange bamututte so sindisanga bamututte kati kyekibonyabonya Wizo ennaku z'omulaba musanyufu aina bala babeera nabo bakwano bange sijja kwogera mannya gaabwe Wizo mukubi ayinza okudda n'akuba abawala naye ayina bawala babeera nabo you know Sandra ayina ekizibu kimu Sandra ayina ku maintaining nga oyina sente takolagana nabaavu omusayi gwe Rwanda sigwa abwavu era buli muntu yenna ayina omukazi omunyarwanda oyina okuba nga oyina sente nginga Wizo yomubeeranga mu nga talina anti waliwo ensonga era abana abakazi abanyandiro balaba waba akwagadde low feet okitegera ne womugendako nga mu ngeri eya sente kati Sandra ayagala Wizo just kumubeererawo bubeerezi kubanga
mu bulamu bw'ensi eno fena tulina abantu abatubeereddewo kati omuntu ategeera Wizo ennyo okusinga ne baganda be Sandra Teta okitegeera era Wizo okubeera nga n'amala emyezi 3 nga talina Sandra Teta obulamu bate bukola ki wange soka yamutegeera amanyi byanywa amanyi ne time wabinywera okitegeera beekuba wano n'amuyuza amatama gonna ne gazimba gati mlebe kuba muyitavu waliwo period wetuuka nga Sandra yakuba kati netuuka Wizo kati abo twabaviirako ddala twabaleka so right now ne Sandra nasobola okuba nga amisinga Wizo amisinga ekitamiivu kye Wizo ate Wizo muki Wizo muyimbi amaze emyaka emeka nga tayimba bamuyita Seguya teyeeguya era Seguya babeera bangabi teyeeguya naye era still teyeeguya mu mbeera gyalimu eyo Wizo embeera gyalimu ye yagyetuusaako yalina pikingira nga Moze Radio yakafa era ne akatambi recently era yakogeddeko oba byali bigudde kwa bwe byagwa ku Ssuuna ndozala yagola ne Ssuuna namugamba na Uganda balabe edduka twali eyo nga tuyomba biki amanya tusanga ku live yaffe waliko ne tuyomba abasanga bagamba lwaki ovuma Wizo biki nenga naye simuvuma just fe twali ku live yaffe nabagamba muno mwe mumuwayiriza mu Yata Radio nagamba Nata Radio mbere mu mbeera bweti sifa abamuwayiriza yewayiriza yekka because tumuwadde ebbanga yeetereza aganye okuva Moses Radio we yafa radio yakoze gundi Wizo akozeewo ki atomeze emotoka paka mu barracks ye emotoka gyatomeza yiye baji muwa ate emotoka yali ya mu Sudan bamuyita Chayiwi yali agiwadde Chameleon nga birthday gift Chameleon lwagivugamu n'agikoowa yali agiwa Palaso mama wa Wizo nabaga agiwe Wizo okitegereka ne bagiwa Wizo kubanga Wizo yali alina akamotoka nkayina ebisige katambulanga katalina maanyi kati ne bamuweeyo ninga nayo tagisobola kuba enywa mangi era Sandra yagivuga Sandra alina night wali iziti gaba kugundi ku Paradigm alinawo night yawe era night zali yali ya Wizo ne Sandra gundi yagireeta ono gwe bakasukira poti ebweru kyagambiddwa Geoffrey anti kati night eyo bo bali eri tonaba kutegeera science ya night eyo gundi Sandra yeki ikitufu ye brand kati Wizo ajjawo nga kubeesa mukazi anti kyali bwe kiti baleeta gundi we bamuwa night eyo bamugamba anonya abantu abanakola n'agamba eno couple ejjakola naye finance nga Sandra yalina ozikola ki ozikwata kati awe yakirira kwani era olunaku ekyabalwanya Sandra yajjayo finance kabana babiri tebamanyi ate nga yali takoze yajja buzikupikinga sente ne Wizo aswaza taswaza omusajja abadde muntu yagambye mondeke nzirewa kimugano okudda adde wakaakole ki kimugano Wizo wanaakolawo ki abeere yakole bamufunira omulimu akole night muvaamu sente mmekadaawe abeereyo weraba night awedde obola wa video eno Wizo mukwate muteke mu karantini omuwa omulimu akole ate saasombere embalasi z'ebisagazi bye bimuyombye ebyo kati akobewe agamba ali eritakola eno yali akola ki agambye mbono sigafunayo kasente eno yali akola ki manyi tayina redundant omusajja yawadde ensooka zino ziri valid esooka tuzigende mpola sula esooka ajasanga mukazi wa mututte already kati oyo kiri mu pipeline agenda ekyokubiri amisinga abaana n'abaana be yaboogedde tuyali Christmas n'abaana be aganda koma okulaba famire yange mwaka guli ningo mwaka guli agwogerako oguli ewala ennyo ekyokusatu agamba mugula engoye ne mugulya Bushoke engoye ez'ebbeeyi obusente bwe muteekamu alabira ddala nga mujjamu akasente ka maama we akamotoka ewaka agamba mukazi wange talina motoka biki musente muzikwata muziwa Bushoke Wizo alina ekizibu kimu the guy is depressed totally and he's going to die wanaba teyeterezezza sula Bushoke ne ati kati abantu balina okukitegeera osooka onoonye enkolagana ya Bushoke ne Juliet Zawedde eriruddawa abo bagayi ba business partner Bushoke yavadda mu kuyimba like bino ebyokuyimba webaka nasigala mukola business kati ekigata Zawedde ne Bushoke it is business line business language okitegeera kati Zawedde wagulya Bushoke engato ya milioni 8 like ya dola 12,000 soko umanye kiki ekibagatta bayinza okubalidde ku magoba okitegeera bayinza okubalidde ku magoba kakati gate oli mu kufuba okulaba nga oyagala olye ku capital
wa banno so mu mbeera yonna nze sobola kuzimba mutima olw'okubanga Dias ofunye emmotoka nga nze ndi ku boda. I have to celebrate like ne celebratingirako kati Wizzo bimuluma bingi. Wizzo ali awo neko kamushoke kanyirira anti kye kiri kye nkugambye wano mu Uganda tulina abantu nga wana mu Uganda n'abaana tubayina ng'abaana bava mu bintu bino ebyokukola ebyokuyiriba ne music biki nga bo bali mu business akera ku macha nakuba omubiri gwe ne gubeerako musajja muwanvu oluzungu yalutereza kati ngalabye ddala obulamu bwaterera. No, what happened? No, Wizzo yandibadde ali in that state. Tasobola. No, like music tetukyalina kye tubanjala Wizzo mu music tetukirina okulimba kubi yandibadde ye nyini nga yasigala kwefaako ng'omuntu okiwezi nga ayingize ne kwa sente nye senga ayingiza ne kati Wizzo ekisooka mu jama muchafu teyefaako Wizzo wakamusanga emirundi emeka ng'alabika bulungi okuva omanyi okulabika omulungi star abaana ne gwe abalabako nga Moses akyaliwo engeri gye bali balabikamu ng'olina osobola okukwata woti Wizzo nga takuwaddeewo ne kati Wizzo wosanga w'omusanga ze namusanga wano wa Brian Beats ng'ali omu n'abalugwala mu bali mukola collabo nenga ne bakola nabo sibamanyi abalugwala era bagaza I don't nengoza tebali bategeke abo yali abakubi ku mutwe yajja buzi n'abasanga mnaka muli mukuyimba kati kamawe collabo najja ngabo yagende wa ali okitegeera nende omanyi be yayisamu mugatirawo n'afuluma n'agenda tukikola flex bana izo kino kye mbagamba nze siwayiriza abanyi abantu bajja kuloza nti oba Wizzo mwogerera bubi bano bije ko muinako obucha se muinako obucha ine bino byenjogera nange binnuma Wizzo abadde ne chance emyaka 8 okwetereza mulai yayimba biki pomeri bam scale nagamba oba mu studio oba wa nananga mpuya byakola ki ali mu booth ugambe yajja olada balugwala bali mu studio bakola byabwe nagamba Brian kama wekola bawo kama wekola bo ati Brian na chakora Brian nagamba Brian musajja mulokola ebigabo bibitono nyinaka Wizzo yingira nasoka bagoba mu booth naga isamu Brian atani okona endonga Wizzo aha tukulinze bamuske maze olugwa bagena lulizo lima nga boba bimanyi era abantu batuze bati ku carpet kayo tuleke kuba tosobola kuyomba naye era kati yoyo Wizzo yakoze pate Wizzo kati okola otya pate mu maka g'omugagga ng'oli mu pakasi yagenda kujjanja basimu pakasi nedda kati kankugambe yo Dias kitegere nga togenda kukanya wali olwazizaako omuntu nogenda mu ddwaliro wogenda mu ddwaliro olwa akasenge bayita intensive care unit ICU oba ekisenge ekiri special omujjanjabirwa omulwadde mubeeramu entebe ey'omuntu omujjanjabi kwatuula ku video zonna kamiliyoni zakwata olabeko Wizzo ng'atuddeawo ng'omujjanjabi nti munaye ntudde wano nzijanjaba mukulu wange olini watu wa report kuba tuwanga report by the way uli kasera we bagenda omulongosa yamala n'atuwa report kuddayo mukola review atuwa report tulabangako Wizzo olaba Segirinya nga tannafa yes mu malwaliro gonna twalabanga maama we ng'atuddeawo omujjanjabi by the way kyogere negwe mpaayo video emu kamiliyoni zonna zabadde nga postinga simanyi ndi ku byuma ndowooza mulaba erinnya lyange ngenda ku sikaani ngenda ku biki ne lwe twalaba Abba gundi teyaliiwo nze mpayo video emu nga Wizzo ali mu kisenge awo ali ku mulwadde ne lwe bagenda nga bagendera ddala nga bava wano Wizzo yatuuka leeti katenye muleke kuba ekisooka bali bagala kutwala Palaso era yakyogedde n'agamba nzizenya byekimala ne Palaso gy'atandikira kati Palaso ye mugezi era nze nabaga nti mu baana ba mwami Gerard Mayanja Palaso yo wankizo nnyo n'oli omugenzi eyafa AK47 nono omulala amufuna naye yalina ebizibu byero kuba ebimusagala kubyogerawo naye yalina ebizibu byo omufu tebamwogerako bikyamu Palaso yali alina okugenda naye Palaso jjukira bali bamuteekako totobani obutadda mu America nga bamusikani nga bamuggyako n'eriiso anti kati we yaggwako yakagwako noza emyezi ng'eno emabega era yaddayo n'alaba ku mukyala we Nicole Dina ne Dinaali family n'agiraba kati Palaso ye yamanya naga ndi nyinza okugenda ne kamiliyoni ne bitatambula bulungi ate ne baddamu ne bakola ki ne baddamu ne bambaaninga n'akaddamu okulaba ku family yange mu byuma mwali naga kamiliyoni mumanyi biyinza okutabuka eyo ye Wizzo ate gundi Palaso yabiraba naga Wizzo akole ki agende nze nakamala okutereeza obutuuze bwa America bali bangoba emyaka 10 nga ne passport bagyokya naga Wizzo agende nze nja kusigala kamiliyoni mukubira kasi era buli lunaku Wizzo Jarema jaggwako Jarema simanyi
jinza okuba teginnaba ne Rema Rema bamubaninga bamubaninga ko sebo naye yali toto ban myaka gyali 10 kuba namanyi babaninga Bobi Wine 2015 negigwako era gibadde gyakaggwako babaninga Rema yabaningibwa ndoza naye jjagwako bamubuuza ebibuuzo byagenda okugirira nga simanyi ejale mategina kwa kugwako eginaba gira abuzako nga gomo bebiri kubanga babaninga 2016 ono yagamba Maria Kinti oyo ndi naye ani ono yali mu Eagles ani eno nantume nantume alaba Maria kyayise waga byo bamukabina no naye ndi naye twaze babiri naye ne babubali ne bamocha ya gundi jagwako Alex Muhanji ne bamubani Muhanji ate bamubaninga for what yatwala bintu byamulema okunyonyolo bamali mu fene oba byaliki naye egwe abantu bano babaninge abawerako wetutula wansi ne tubalowoozaako jja kutya so embera bweto bweri bambi Wizo yetonze kyabadde alina okola kuba passport tamanyi na weeri bannange jagenda mu Bwakadaama bamutwala ng'ekigenderwa kya kumujja Uganda Wizo akoyo okubonaabona talina kyakola Uganda ate yayagala kudda adde akole ki enaakolayo ki eno talina kyakola kali bawamba yaki akole omanyi abaana Wizo bayina ozani agenda bamulabirira ate bagala abeere bamutwala kivula ekyamutwaza Chameleone bamujjanja bawone ne Wizo awone kubanga ebulwadde obuluma Chameleone bwe buluma Wizo bona addiction teri kirala oba kitegeera bona addiction ye baluma era baali babaze nti ono oluva ku kyuma bamukwati bakimuzzeeko Wizo naye bamuggyemu ebidagalalagala ebimuli muki ne bana abirinda nga yagala kudda anti kati kye kizibu ekiri alina okugumira embeera kubanga ekisooka omukazi afacilitating ewaka Wizo awedi akamala okusindika milioni 12 olimba bannange yakamala okusindika milioni 12 bazeeyo abaana ku ssomero ekiro kyo bazisindika ennyo olwedde zasigala mu bbaala video naziraba oba kitegedde be bala bali begambye kuba na status zaabwe abawala bali babiri status zaabwe nziraba era nga yali mu bavuga nge sanyule balimu ennyo olwedde yasigaza 8 zo video nziraba kubanga sente ze bamusindikira se kirungi tebaziteeka eno baziteeka era oba tulina status zaabwe tosobola balaba so ennyo olwedde zasigala mu bbaala kubanga bamubuuza sente mmeka ezeetaagisa yagamba milioni 4 okitegeera ako omukazi nagamba milioni 4 nawe olina okubeerawo ko upkeep biki zeyasaba te zeyasipendinga n'asigazaawo 8 ate nga sente bali bamuweereza atereza amalirisa gali eri ge bagamba simanyi abaana bagakubye biki tali seefu asikaali bamukyuse simanyi kyaga ebintu awaka watereere okitegeera so munnange byebyo bifa mu maka gaabo naye mukadde kano Wizo alina okukula kubanga Wizo ffe tatukakatako yajja kudde yalowooze nti Uganda eri ku ye Uganda teri ku ye era ekizibu kyonna kyafuna bajja kifunira nga amayanja famire beekume beetereze eno obulamu nga bugenda mu maaso so alina okwetereza ekisooka azadde abaana bangi ate abaana bakuze nga musajja tabali babaana n'abaana weebali ate mu bakyala atali abaana weebali n'ekibassa ekyo naye abaana weebali omusajja alina kasoozaala abaana basukka mu 4 kati oba otandise ku lugendo so Chameleone yandibadde akulabirira ku famire yo Chameleone naye anafuye mugonvu okitegeera Chameleone naye alina obuvunaanyizibwa bwe nga ye omuntu alina omutemwa gwa ssente gwasindika mu Amerika okulabirira abantu abo okitegeera alina okulabirira Abba n'ebirala yagambe muwoza Wizo alabirira Chameleone nga omukyala ali wali kumpi lwaki tasala najja alabirira bbaawe tasobola tasobola era kye bali baagala mu kusooka nga omukyalo yagala atule mu meeting nga kiki kituufu kye bali because banoonya omuntu agenda ne Chameleone n'abula era Wizo okumutwala Wizo bamutwala nga muno ng'omugugu bamutu nga option zonna zibuze bali baagala kutwala maama wa Chameleone naye nga ne baga maama tajja kusobola nnyonyi ya Amerika olugendo olumanyi nga tajja mutufu nga tajja kusobola oluvannyuma yalina okugendeera maama bamukebera nga tajja kusobola kola pressure biki ebyo nga maama tajja kugumikiza mbere ya Amerika omanyi winter biki nga maama tajja kusobola abasingako ne kuyenga baliziri abantu balwadde
Osobola okumulaba nga atambula naye nga abantu balina ulcers, pressure, asthma biki. So nga asobola mbeera ya Uganda kubana Uganda tetulina muzira. Okuleka tiya gas ate naye tacyabalagala. Yalinga abalagala ku mulembe gwa Kayihura. Atacyabalagala. Bamuchupula. Simanyi tontuza mu bigambo. So mu mbeera yonna Wizo tumusaasire kyonna kyalimu akiveemu ye yakyeteekamu ate yalina kyejja mu kikati depressed mu anti byayagala okunywa mu America tebiriyo akabanga ate mu America gye kali akuba enchwiri akuba akaddo akuba enchwiri byonna kale kimwagaza okumuza ekyaddondo kunywa kakomera eri tekaliyo bakwata batya manyi emyaka gy'oyinza okusibwa nakakomera akaleke okitege ali kaddo akaddo kamanyi kati akadde mu America tekakola ki tekaliyo baku Wizo muvuddeko Wizo muleke naye mukwano gwo twali wano olunaku lwa Monday n'otunyonnyola ebintu bya mukwano gwo olunaku lwajjo abantu bajaganyiza bundi akayiringu kavudde ku kyapa finally ekyapa era nalabye okujaganya ku Vision Group nga video ziyitinga na akayiringu kavuddeko naye oluvannyuma netegera abajaganyiza bwerere akugoba tabulwako kyakusuuza kituufu mu bakazi bonna basuna beni betumanyi betutamanyi kuba manyiko we bamungamba nti abakazi kubanga manyika basuka mu batano kitegeeza alina abawerako mu bonna ze namba yo gwentwalanga wina of course soko yanje ensonga kyabadde kitya kakate ekisokera ddala meeting yabaddewo ne meeting yavudde wammwe ku mulimu era kyovula nti yabaddemu bannamawulire bammwe nsiboka wabadde walabye wabalala abala bakubiddwa ndowooza kasimu nti abange mujje naye nga nze nabagamba mu Uganda wano obanga onokola ekintu kyonna ekikyamu oba ekituufu obanga oyagala olabisibwe bukedde kaseeta kuteeka ku mikutu gyayo osigala okyali muwanguzi abantu bonna abakoze ebikyamu bataddeyo lya kukanya okitegeera nze abantu nabagamba nti ebbanga lyonna bukedde ly'enaamala nga tefunye interest mu nsonga za Suna Beni ne Haji Kamuga ne Nambwayo Kamuga kyasigala nga ye muwanguzi oli business partner ekisooka nabagamba Kamuga yatandika Haji Kamuga yatandika business ene y'amataka omwaka gwa 2010 gutogera leero ayingira emyaka 16 mu business eno abantu abali ku Galugaawo wonna Ntebe Road bonna yabaguzizza bukalina boolaba obusituse bu ero busi budabulio bonna abasinga ettaka we butyo obwasituka mu COVID ya abasinga bonna yabaguza kati abantu abasinga balina okukimanya nti teri mugagga mu ssiru ekituufu teri mugagga mu ssiru ne waliwo time wetuka n'ogamba nfaaki ate n'abantu balina okukitegeera nti mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadhan abantu beetereeza nnyo Kamunga yeetereezezza no just nze ekitutte jeno abantu bonna abasiraamu oteetereza mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadhan oba osibira bwereere tolitereera so kati ensonga za Suna Beni ne Nambwayo nze abantu nabagamba nti Suna ne wanaakola atya zina kuggwera mu ofisi ya Kamuga wali ku Kamuga House Erubowa level 2 we byatandikira opposite roofings thank you so much we byatandikira wali roofings eri wano osala busazi kubo nodda ku offices ze esomero liri wansa we byatandikira era we birina okuggwa okitegeera so mu mbeera yonna Nambwayo muwanguzi atya ekisooka wasinga obukulu abantu bategeddewo abantu nabagamba nti Nambwayo okubeera ku kyapa nga administrator kyapa ekyo kuba kati yali efuuse joint tenants ndi bakiriko babiri nti buli muntu we babanga batunze estate eyo nga baganya okukanya buli muntu afuna 50% we batundawo ebibiri Nambwayo abuuka na 10 we batundawo 5 Nambwayo abuuka na 25 kubanga ekisooka byonna ebyakolebwa byali mu mateeka Kamuga munnamateeka katubale nti batunde Nambwayo yafulumira 10 tebatunze ate 10 yakitutte anti kati nkunnyonnyola lwaki yakitutte so mu mbeera yonna esoboka Nambwayo mukadde kano abalibwanga omuwanguzi nze nabagamba nti abakyala yonna gye muli mutandika okubeera nga entuuyo zammwe zibeera bazivaluwinga abakazi baddenga bangi eyo nenga tebamanyize entuuyo zange wemba nyambye ku musajja entuuyo zange zibalibwa zitya Nambwayo no yabadde specimen okitegeera kigezo abakazi abakiyise abalabye ekigezo kino ne mukitiikinga mwayise era wemmanyi kati enkane zigenda okuddako omusajja kugamba omukazi ate yazza atya omanyi Haji kyaliko kati essaawa zino nze mbabuulira agoba ono najja yabadde example eri abakazi
mujja kulowooza ati Nambwa ayo biki naye abakazi kati bali mu kwetereza. Abakazi bali mu kwetereza. Abasajja mubeere soba. Byonywa n'otamiira ekyapa n'okiteeka ojja kukera ku makya nga gukuweddeko nga kuliko erinnya ly'omukazi. Nga kuliko erinnya ly'omukazi gasobola kumwetaawuluzaako. So nze nabagambye nti abakazi babadde nga babajooga. Kwanza abantu badde bangamba lwaki tobeera ku saidi ya Ssuuna ninga kati ffenna tunaabeera ku ya Ssuuna yo omukazi ani anaamuwolereza. Mbadde nga ku saidi zombi. Nze nasooka ne nzibeerako zombi naye nga ndaba tekibalansi nga waliwo omu gwe banyigiriza ne nsalirawo ne nnyingire wa Nambwa ayo. Kikirizibwa kuba mu America tulina TV ez'amaanyi bbiri buli emu erina gyegwa. Buli emu erina gyegwa. Genda ku Republican era ng'ate kyeraga lwatu. So nze natuuse time dayas ne ngamba obenki kagutonyeka gwake ndi wa Nambwa ayo ne Haji Kamuga. Ekyo Zambali kye yakoze ku saidi eri. Kugambye kati wazali zine ensonga zatabuse nga tetukyali bamawulire bafuse ba activist buli muntu akuba kikye kiyumba anaagwa ng'olabira ddala omukazi bamutwala anti nga abantu bagamba akayiringu kave ku kyapa naffe tetugamba kavaako katya kukayingirako katya kati ate abo abantu nga tebalegala kuwulirawo kubanga amazima nze nabagamba nti Nambwa y'okuyingira ku kyapa okubeera administrator yayingirako mu mateeka era alina kuvaako mu mateeka era balooya bazze embera yonna ne bagitaputa Ssuuna ne bamusomera ne bamuga kakati munnango. Leero bagenda mu kooti. Leero nnaku z'omwezi meka. Leero mukaaga musango. Leero mukaaga. Leero balina okugerera mu kooti anti jjuka bali baloopye omusango. Teguli ntebe. Ogwani. Gwa bano Nambwa kati be biri on hold. Biri on kati. Alina group gye ndimu omwoli. Alina we yagambidde. Waliwo adde bamutwala speed naga nze nno ndigayaza njiwa material mujja nako njagano kujja mu kooti enkya ate munna kye mujja ku. Of course. Muka ni Nambwa yasibye buli kimu. Leero wenzijidde wetujidde ku mpewo ng'agikumyemu. Era yasuze da yeera. Batute material. Kuba emmotoka y'amagulu 10 esoose. Agikavuma atudde wano. Ne Ssuuna atudde wano ne driver. Nambwa yo kagezi. Sebo omukulu agenda yiwa material nga nakwe kayi. Kati nno nze kankunnyonnyole mu kitegeere kino ekintu. Abantu abadde bagamba nti era ka Nambwa yo kayiringu kave ku kyapa kavuddeko katya akugoba talina kyapa. Wenjagala abo abantu bannyonnyola akugoba tabulwako kyapa. Nambwa yavudde ku kyapa well and good. Era bajaganya. On conditions zezo zenjagala. Abantu abasinga conditions bagala kuziwulira. Zenjagala ezo abantu bategeere. Nabagane mu mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadhan. Nti nze kyenjagala bategeere. Kye wagamba nti we batunda batufuna kiwato. Nze mbala nti batuuze. Wallahi ze kyembala. So waliwo abakazi abakaaba essaawa zino. Nga bagamba nti nze Ssuuna mulinamu omwana wa myaka 16 bajja kufa teyanguliranga wadde kapampa k'omwana. Nambwa yalina omwana ow'emyaka 2 afuna atya kati kyekibatta. Andi ate kati amagezi agazze mu Ssuuna Beni tebagenda funa yadde. Tebayinza kufuna wadde nkugaye Ssuuna yeekyaye ate abantu balina okukitegeera. Anyway kansooke mbive kumu ng'ali akatogo. Njagala Munnayuganda anfune bulungi kubanga nalabyewo balusikino abayingidde mwene ensonga. Nabawooninga ne mbagamba mba muyingira mu nsonga ya Ssuuna Beni eno. Musoke mukitegere nti bano beeyambulako. Ne babeera bonna era Nambwa yalina video CD media ke yatadde nga nze bali bwe bati. Baba waddewo special moment. Yes. Nga bawogera bulungi. Musoke mwegeyege. Ali ku ngamba daddi kakati. Ngamba. Kino Ssuuna kye yaŋŋamba tujja kumaliriza Ssuuna Beni agenze nebwa neruweero. Era agenda kukyala. Kati abantu balina okukitegeera nti Ssuuna Beni takyawanga Nambwa ayo nga boy balowooza. Era ennyumba gy'agenda okuzimba agenda muteekamu agenda mutongoza. Of course ajja kuba mutongoza. Kubanga nedda Ssuuna kankugambe kino ozimbire omukazi muomuleke egayaza kumpi kugambye nyo kinyana mpindira Kampala wali eri ekisookera ddala Ssuuna Beni ettaka gwo waligula ennyumba gwagizimbye mbokiriza omukazi yebakemu nga gwe tolina kyomufunamu. Kati wali obuzibu okuba kuzza ku mwana naawe. Kati abantu ekibatta essaawa zibaali tebagala soko obabuulire kizire ekibatta olwaleero baali tebagala Nambwa yafune mbwave mu kalina ate nekirala kalina tannavaamu balina okukitegeera anti ennyumba emala kuggwa balina okusooka ne bamuzimbira olujja kubanga eri poloti eri 10 ku 10 eyegayaza kiteetikka eri 10 ku 10 wane wa Ssuuna 5 ku 10 eri nneneko eri nnene poloti ye milioni 5 10 kugayaza load eba 10 ku 10 vali yayo mu kusooka baagigula 3 no kakati abantu balina okukitegeera amanya abantu bayingidde mu bintu bino nga tebabitegeera bulungi bwe njagala obannyonnyole. Haji Kamuga
mu mwezi guno mutukuvu yasazeewo kwetukuza waliwo ebintu ebimbe yafiiriddwa nga y'omuntu tesobola kugaana kolaki kubibabuulira ye yabifiiriddwa naye ng'alina tageti gy'atagetinze mu maaso eyo kubanga waliwo abantu abadde batandise okwogera ebintuntu ebitategeerekeka nga boogera nga bamanyi haja ennyo nga bwe yaguza ono ettaka balina voice note bwawe basetinze omanyi abantu baagala nnyo okuwakula entalo ze batamanyi nze nabaddewo mu office era n'empapula ezo ze bataddeko emikono nze nazirabyeko aboogera tebaalabyeko so nagenda kuzimbira omukazi oyo ennyumba worth million 7 definitely naye amaka ge million 7 ogamanyi dayas poloti yaseremeka poloti erimu 50 million kyena kugambye nti ntebe bamutunza ono natwala omugabo gwe kwa million 10 meka million 10 na meka million 10 abi 12 nego mache kitegeeza kyena gambye namba ayo mukadde kano yasaze dda n'embuzi era tugenda kulya mbuzi sawa yonna tugenda mu bikujjuko namba ayo yawininze she's a winner namba abantu badega era kakali era kasavudde mukalina naye avudde mukalina ayivudde mwatya era agenze naki ate tanavaamu paka ngali wawedde wamulemera kubanga wabe bamulemera tava mukalina wadde chapa kyakyuse akyalina eri injunction yes kitegeze kyamukuumira webbanga lyonna paka nga ndagaano gye bawandiise amala kuggwa kati ate nno nze nalabye ku gundi ku plani y'ennyumba bagenda muzimbira ennyumba ya bisenge bina bangalu kati ennyumba ya bisenge bina ine kubaako garage ne boys quarter 4 eba bangalu kakati boys quarter 4 mulimu ekigoto kinabiro byonna munda balina omusikechingirawo compound bajisimbe ne paskala nya asolo mwajja kasita kalabira mwajja kati era suna kandi suna bamugambye ayina okulabirira omwana ayina okulabirira omwana paka ebbanga etaliddere kitegeza nti wano wabaddewo challenges ng'omwana alwala suna bamukubira essimu takwata yekwasa obusonga kati yatadde omukono ayina okulabirira omwana kati okulabirira omwana oyo jukira omwana abadde mulwadde bagenda malwaliro bali wano bali mengo baliwa kati ebyo byonna suna agenda okubeera kati suna kyalina okola kati ezo boys kota zagenda okuzimbira nambwayo okugata ku nnyumba eri eyawaka nambwe zajja okugyamu akasente ye akamulabirira nga ye omuntu ze zirabirira omwana zijja kuva mu nsawo ya suna omwaka guno genda kuggwako okuyingira omwaka ogujja nga nambwe akola housewarming of course kubanga ennyumba ze bajindaze amabati egeragera kama bati oba 40 ennyumba nno nnene maka manene banenze nabagamba teri walanga wo nambwe ne bandi mututte kalamojja nga we kiri nti wainawo ekyapa emitima gyaffe gyandibadde mimativu tekiriko nkayana yadde nawulidde abadde ngambwe ate waliwo era omukazi eyagattako tewali bino si byakugattako kati buli muntu yenna akayana okukayana akuzze mu kalina yaabwe kati eno wannambwayo sister eno wa sister so abantu balina okukitegeera eno kalina nieno gibeeramu suna alina okugibeeramu kati nongamba before nga tanaba kujjamu muwala ono ku vision Esther yalina gibeeramu yalina ogibeeramu kati ndowooza Esther we banaabamaliza ennyumba ya nambwayo ye alifire okugenda mu kalinaye abali bakyamwagala era mune tomanyi oba Nangonzi Tina oba Ime Nalongo Ime tajja ku Ime ya bitu oba Feibe mwamugobye ne ku TV yamu kati ate nze gwokolayo nenze nkusinga ofuna amawulire mwamugobye aliye mu info trust kati amanyina abo bafunye nkaya neyo mu info trust bwe tomanyi kiriyawo kati no kankubuulire ndi waliwo olutalo omugaga gwe madde nkugamba mataka gawe kakati ate yayingidde naye ati bano okitegeera kubanga yaliko ku kivulu ekimu ekyabe Masaka era ko yayimirira nga avuma omugagga era byonna byali mu kiwandiiko embalala yanvumirako embalala ekivulu abo abattaka bali bakitegese kati waliwo sodium galde fire dede era Feibe yandiddayo ku kyeyo oba sekyo oba mulabira ku vision kiboko kukuba kutta Gomanya talezilyawo program nde bamuleta kweno anti awo wabadde abadde takyakola sense anti abadde bali abasajja ba legendary kati siru agenda kunyumya ku industry ticha nyumye ku industry anti nze Feiba nyumye kuki ulamande nina akanyumiro ke bibadde mu weekend era bamugambira over ku set ati nyumye kinayi okitegeera soka yetama is totally green
taina kyamanyi mu bintu bino bya industry kati byonna shiri wanyumya ku naliwo ku Kasabulugundi bagita Suzana shiri wanyumya ku Suzana shiri omuyise muto ticha nanyumya ku ticha nanyumya ku oba katigeze ku mbutu y'embutikizi yasookera ddala na Kivubo nono mwana aba green bamutwale kabira bamulye buli so mkazi mufumbo se ati ogambye bali green bali ya muddu wamma so veye tetwagala abantu batinyigire muleke nenga bambi ekiriwo namba ya wininze namba yo kyabadde yagenze mu poloti ye 10 ku 10 bagana mu milioni 5 bagene bamugamba zimba gye bagena omuzimbira eri worth 70 million nagatako ekyokulala bwe yali atwala ebintu bye abasajja basuna beni bye yaleta bayonona buli kimu ayagala furniture mupya buli kimu ekitakisa mu nyumba ayagala kipya kitegeeza 12 bw'ogattako actually yamukubye 15 wenkugambira nti nno kiri kye wayogera nti we batunda kiwato wallahi namba weso kan namba yagambe TV ayagala inchi 5 abadde ina 32 tinja atana agala labira coach naye no mwana we Nickelodeon balabe kuka twene twaduse omusajja yenna omwenzi womukuba kecho omukuba mukube kifiiriza wallahi ayige walo mwana era mu wasimanyiwe bese joziraba yagambe naffe bana abagaga alete batusasula yesawa naffe tubagendere obano muwala ono omuddugavu yatomera enzikiza ne mulaba ngagamba nenga abona nga batabusi kugaye buli muntu kati buli wogwa ku muntu ngaba alikenkayana nyingi watugabane wosinzira watu n'omukwata wano bukawo n'ensi kya n'olubirizi lwonna okitegedde kati nambwa yasinzide n'akwata Suna Beni akajiti n'akwata wano n'asika poloti n'akwata wano n'asika ennyumba n'akwata wano n'asika ebintu by'omu nnyumba n'akwata wano mu mugongo wali wasigaddewo ennyama n'asika kyawuli support kati Suna asigadde ku skeleton bwati ate jjukira gayaze kulira ku speed cut wali ekiteezi ali kiteti mita bisatu okuva ku Collins yes kitegeza poloti ya nambwa yeri wano ekubo lyerire mu motoka abaziraba 10 ku 10 era leero wetujidde ku mpewo no magulu 10 esooke yiwo omusenyi ekiridde kuba endagano yabadde jo baade bagisaininga nga with immediate effect material atandika okuyiibwa senga tebwade tebuzibye jjo material gundi magulu 10 esooka yabadde yiwa yabadde egenderawo yebaza Haji Keti era omusajja oyo bannayo tumwebaze kubanga abaddewo nnyo mu bintu bino faffe kyali kitukayanya nti tuyinayo muntu mukulu asobola kuyingira mu bintu bino Haji Keti ngenda kwebaza nze wakoze omulimu gw'amaanyi ate omulimu mumanyi gwe wakoze okulopa poloti eyo nagwo gadde mulimu gw'amaanyi yomu ku balopye poloti nti owaaye omuntu ava bweno poloti wabagigalidde mula kitomuweeri gye naliwo ng'ogula olugambo bannange olugambo lubugenda dutuusa aba bannange sija yalopye poloti ya buli naye nga bambi kyekyo nambwa yo yafunyemu kati abakazi ba Suna ekibatuvumya lwaki batuvuma ku internet nti bo Suna tebamufunyemu wadde akapampa bamukwata obulenga ate kati balina bomamu Suna kati yageziwadde nnyo n'obusungu bungi era kati ye nalina gwana abawadde olubuto olutaliko buyambi weerabirire habula bawo bwefe kati olina kwefaako kusaawa zino mama nakanjako yafubutuka 10 yayita yinza sigala ne Feibe Feibe sagala mugenda Feibe leta so ayinengeri ja kutunula bwati nabanga ekikera agenda okwabika sagala ya bintu ebyo ani Feibe atunanga abantu bedda ati gwagange tumuleke sura tumuleke nenze mama nakanjako walabuka bukyali nomanya nti kati wano sirinawo mulimu yera gwaggwamuko gwaggwa n'emyezi 2 gyasasulwa mu nyumba mukulu yagisasudde ku salama va mu lujjudde kubanze nina okulabanga kati baba akagisasula nga guwedde bino ebyagundi we byatandikira nga nambwa yasose n'agenda eri Kabowa gye yali atandise okusula omukulu era nga nayo yasasudde sente kati ate okuva e Kabowa gundi kubanze nina omulenzi yankubira essimu nangamba bano baneiba bange omukulu abadde ajjawa bannange kitegeera era nga bali ready n'esente kwe yali yasasulira kuki ku mobile money namba nenga bambi mu nyumba agende nambwa yafunyemu bambi
nze kasenga miti ebintu byonna binayingira nabyo si kyabyagala ayagaye babyonoona nabimala nabikoowa byafuka bikadde kasita abantu babiraba basukka mu bataana agamba nage kati emifaiso si kyajagala bagenda giwa King Shiba oba mukunja atasira ambassador Firebase yali ambassador wa gundi wa Big Talent endo by the babi wa ambassador namulabi wanzijonkera ku TikTok yakujonkera anti beba mba timu suna Ben manager we yomuko wa manager okitege kati babi wa ambassador kuba naye munaku muzibu alina ki emotoka ya Suna Benji yavuga kati atembo ekya Suna kiba kicho nze wala abantu bamisagana kwogera nga kati life failure abadde akombera bubina bwa bayimbi wano machindi ebbanga lyonna obubina tayina era ina kwekutiza ku Suna kubanga amugulira kiloze embizi nga 7 obulamu ne buterira amwambizi katata muwaji nze nagamba Suna otamujjamu mukisa omujjamu embizi kati ambassador Firebase ya ambassador wachi wa Big Talent takyali yemo manye kyamugoba ku Big Talent nja kubulira nga tuli off air bivuka bisiru nyebe nawe bibbi biri episti we bityo bibbi nze nkugambye nze nina bintu nze mbozo ja kumpimpa ku njajikuwa nze nina bintu byensirikidde mu industry ngamba kati nganda bo muntu ngayomba ninga kati rabono naye nga nze gune muyimbira akayimba wina namba yawangudde abantu bagamba bazambi yavudde ku kyapa kati era yavudde ku kyapa yavuddeko nabyo biki bye yagenze nabyo teri mukazi yenna agenda kuddamu kutwala kukokola Suna bwatyo taliyo nibo bakutenda noba weewaana nti gwe divine okitegeera noba weewaana nti gwe Ime gwe Esther gwe Joani gwe oli wokugundi yani woku Radio 4 gwe Nangonzi gwani mwenna bakyala ba Suna abalungi tubagala nnyo naye Suna aliro omulimu kale yamufunamu omulimu naye era still mukadde kano namba yawangudde kubanga ne DNA ezakomyewo by the way yagambye okumanya Suna yatidde nnyo yagambye omukazi yasalawo tugende ne kyayo ati waliwo akavubuka buvubuka bungi ku TikTok eyo nakalaba ngagamba nze Suna yangamba omwana suwe hosting ageza kumubuuza why bino byoyogera gwatali muganda wa Suna yabigamba ngani DNA abanaze baleeta ne bagamba DNA ezibatana bakujjayo ezo just zali gundi ezo nange nazifunako copy zali consent forms ezo just ziri public domain umuntu asobola access kati ngamne mbabuuza ekintu kye mukatiriza nti ze nazirabyeko si mwana wowe si mwana basiru nawe DNA bazimanyi DNA baziwa abantu aba waliwo n'ebintu ebisigala nga biri confidential chovola Bruno K yayomba nga case ashiyalinze results zaki ez'omwana oli gwe bayita omwana wa wono mukazi kubanga yekozza kati kubanga yashayalinga ebintu ebitalina kugenda mu media yatekako nini bichi like personal information ey'omuntu eyo DNA sample za DNA basobola zikozesa bakayomba ng'omukazi ku status yateekayo ne bona olemerayo tukulinze wano nolunaku lwaleero mumaze olunaku lulamba mugundi talabikako tujjeyo gundi ne maama baazi mummo zijjayo nga balinda ati basobola kati ate mmwe ne muvaayo anti bagenda ku gundi Directorate of Analytical Laboratory the girl ewandika yukaye eri official abantu mulina okukitegeera nti mu COVID awo olwa amalwaliro gali mangi nga waliwo n'ekikampeyini ekize kebeza omwana n'obupande nga babukubye ku matooyi ku zitaxi test DNA gavumenti nevaayo negamba abo bonna abalowooza nti ebakebera ndaga muntu ne babisazaamu kati woba togenze Wandegeya ogenda Magombe Wandegeya wokaye bakebera DNA ekudde gaalo era nze ensonga nagano jogerako lwa nsonga nga bwetunula ku status ya Nambwayo ayogera kirala abantu bogera nagade lero nsibye Wandegeya omusajja aganya okujja tujjeyo DNA ninga ate kati bano bba baleekaana anti abo balusikino be nagamba tebalina information babirindira bano ba armed chair journalist babirindira ku mmeeza okitegera so era olaba nga boogera nnyo ebifuba bibakala manya babasubizayo ku kiro y'empunu era tikibalina okukola otherwise omuntu ategeera ng'oyingira mu nsonga zino ng'oyagala kubeera activist sooka obeereko ku side ya Suna giveeko beera ku side ya Nambwayo beera ku side y'omugagga eyabaguza ne gweoyagala osikirinde ku side y'emu eya Suna akulabe Suna lwano okubeera ku internet musajja atu abeera bize mu bintu wabakuba kasumbuusa
bonna nabagattamu abasirusiru bangi kubanga abasirusiru bayingidde mu sango guno nga bagala okufutyanga ngo gwa Ajimwizera ne Zuula. Okitegeera Zuula yajja wano nga ayagala bwenkanya omwana ye Nisha bamukutte naye yamaliriza afuuse ekisekererwa nga ne wayita mu town bamusibamu ettooke ng'omubbi w'ettooke. Nze kyera kinalemye kuno bagaba olwokuba bano balusikino bano abeeyita ba activist abasiru abazibu. Okitegeera kati ne Suuna ne Namba yali ayagala bwenkanya bwa nnyumba entuyo ze zibalibwe. Naye kati omutandika okumuyingizaamu omwana si wuwe simanyi omugagga yabba ekyapa bulu kitegeeza mutu divertinga mukulyetingawo ebintu ebitaliiyo. Nze sirabangako Suuna wantu wonna ng'agamba nti omwana Namba si wuwe. Abo bonna aboogera n'abasuubira okwogera leero oba enkya tebalabangako munnaye ku mwana. I personally nalaba ku mwana nejjo we twabadde ku gundi ewa Kamoga omwana yabaddewo ne tumusitula nako. Naye kye twagala tetuteeka feesi ya mwana kuki ku media kubanga tanaweza myaka 18. Kati bano bonna aboogera balaba kino kibebe ekyali eky'emyezi 5 ekiraga ekifaananyi Namba yo nga kisitudde nga balaba nkoona tebamanyi mwana waafaanana. Mu butuufu kale bagamba okufaanana si Luganda wadde abakazi batutega obubbobo naye w'otunula ku mwana oli gubayita Suuna sagala kwogera linnya lye w'otunula ku mwana oyo Junior bannange Suuna yennyini era oyo omwana agenda okusakata ebinyanyanyaanya mu Kampala mwana muto nekeeto muwayiriza ayinza okusiramuka. Baana bakyuka ne beekolera kyose batukoze bubi takikola. So nange awe tuli trip y'omusenyu okuzimba kutandika nkya ennaku musanvu. Matirio bamuyerero nga Matirio yenna yeetagisa bamuyerero asookera ddala omusenyu byonna magulu 10 zigenda kusiba ziyiwayo leero. Ajimusa omukyala then n'omwami togenda ku nganti omwami agenda kuteekawo entuuyo ze kugambye era sawa yino omwana bamuzzaako ate bagenda kumuzzaako omwana muwala kubanga Namba oyo yaŋŋambye kati omusaayi gwe yagenda ne yeekebeza ne bamuga nti agenda kuzaala ng'atobeka. Oli yasooka aba mulenzi onaddako bayinza okuba abalongo b'omuwala. Sula tereera anange ze nkubuulira kye tuliko okimanya essanyu lye tuliko okujaganya gwe bannange kiki naye ate era Suuna alina okufuba okulaba nga amakaago temuzaalibwamu mwana atali musaayi gwe. Namba oyo tasobola anti kyenkugamba kino kitegeeza alina okuwubangayo olulu lw'ekigere azaale kugambye ne mukalina Namba yajja kudda kubanga omwana wakaago okubeeramu omwana omu ne Suuna kijja kuba kimuluma. Kituufu ate Namba yajja kwagala omwana we abeereko ne gwazannya nayo. Kati ate nomuna ekyewuunyisa ekiri fani abo bonna abakazi ba Suuna abatuvuma teri n'omu agenda kubeera mu kalina. Ekyo nakirowoozezza. Kalina eyo Suuna yagizimba nga apartment star baserebo manyi babeera azimba Banabo yakikola gundi mu Agos State ye Nigeria wali ne Diamond akiyina Kenzo naye ayina Kenzo ayina wano ku gundi wano ku Bank Records ne Elia Munyonyo. Abayimbi bayinayo ke ennyumba zaabwe luxury homes nga bagenda yo just kuwummula. Kati Suuna yazimba eyo ennyumba eyo kalina sikuteekamu mukazi era Suuna tali ready kusetolinga kuba abakyala alina bangi atekemu wani alekaani ayagala kubeerayo bubeezi nga ye gwayagadde yasulayo nga sita wabeera era mwenna abakayana abalowooza nti Namba ayi wafuluma kalina tinze Joan ngenda giyingira nze Divine ngenda giyingira nze Tina ngenda giyingira nze Esther ngenda giyingira nze Ime ngenda giyingira jukawo nabe njogedde bani bakazi ba Suuna mwenna abogera temugenda kugiyingira era ennyumba ya Suuna kati omukazi asinza ogirwamu ye Namba ayi ate ng'ekyabulako miliyoni 4 nno Suuna no bagenda mukaliza bagenda bali mu muke bakuyita kokota kuba kati kisooka ennyumba sinzigale wadde nti yagikomerera naye kyabulako ekitono nnyo miliyoni nga 10 ajagimala okutereera obulungi kati osobola musajja kuddira miliyoni zaana azongere ku kalina okwo bw'ate ateekemu kale oba kayiringwa akalala. Suuna agenda kuzimba ennyumba yeeyo oba isooka na wali nalabye neiba we naye ali mu kusika naye asseewo kalina kati ayagala kubeere nga bali muka estate kaabwe okitegeera nga bali muka estate kaabwe kati kyoba omanya mu mbeera yonna esoboka ne Simon naye era ali mu kuzimba Simon munene omutuuka saidi era ne tica naye ayinawo akapoloti ate bonna omugaga y'omu ndowooza yabaguza okitegeera so no mbadde banyi Simon munene azimbeera awo kumpi awo Simon naye ayina Simon ayina ebintu bye bambi musajja akoze ebintu bye mpola ne teacher alinayo ayina wama kye kimwambaze ngattemu kola ebintu byo obeere ng'oli contented gundi yagenda mchala Shadia
Nawulira mbu. Seka. Naga nokola ekibiina kye bayita boys banyi boy child bichi. Uyiba na foundation ya ticha tiche yakomawo. Nze gwolaba yizo okumala emyaka 2 nga siri nnyo ku vision. Naye bw'ogenda ewe lwa mukaaga. Bajja kuteega abasajja bagambe. Wabijjawa. Wabadde kuki? Wabijjawa. Wabijjawa. Nze mbeera eno mu distance. Era kyobula kugambye ndeka. Ndeka tonsomoloza. Bannange mu mbeera yonna esoboka. Tuyambe Shakibu. Nze wantama naawe. Omusiru bamuyamba. Shakibu Busiru. Bonna basiru. Zari ne Shakibu. Kati nzo kankubule Zari mother of the nation alabiri abasajja n'abaana. Shakibu buchi. Kati nze nkugambye Zari is totally nothing. Byonna byakola bya kisiru. Kati Zari ku myaka gy'olina 5 mwena. Ocha yapingira mbananga omusajja bagenda agende nange omundaba nga postinze omulala kitege stupid. Ekisooka Zari yenkananira gundi Shakibu yenkananira file. Mutabani wa Zari omukulu. I'm telling you. Abana gundi we yafiira waliwo no ye Pinto na yakuze kati ekifuba kiwaggusa agala kwenkana Shakibu. Kati abana naye nze nabye ddala ngamba Zari gwe toswala ko mukazi gwe mother of the nation. Daba nono. Mwe Zari mumubalira mwana. Sagala seka na eto kikola. Zari ali mwata no mwejo. Vaku zino zibibbi ero zagenda akola omubiri gubango guyimusa gubango gwa baby. Nego Zari wali omutunuliddeko bwati. No mutuukirira. Nga talina makeup. Gojja kukiriza. Obayala obato yagala kuba bali bantu bonze nkimanyi. Zari bino byonna byakola bya kisiru. Ekisoko n'omwana gwe wamufuula kyali. Ono omwana yamugabira ku masannyalaze. Ekisoko n'omwana akyali muto akyali n'omusaayi omuto oguli obuwala obuto. Gomanyo obuwala obubeera wano ku UK Mall. Level 1. Ku gundi ya Shakibu. Nze ngenda buli lwakuna. Nyokola wochi. Sigenda mugundi ya Shakibu. Walo sister wanga ina gundi boutique awo wansi. Nze netola ninga ndabye ebikyalo ebinyirira bitudde biti amagulu gali gati. Zari ali Tafontaine. Twalabyeko kamune tutabuka kana bakatira ddala. Yabadde kayimiridde maaso bwati. Boogera. Wakagamba lero food. Ngamba lero food. Gwe nakuliridde omulondo. Nkumaze. Nga nako kasanyufu biti. Era banange Zari ogenda kukaba. Nayi ne kimyula kalunga kade kaddugavu. Kimyula kiri ludda wa naawe. Kimyula ki? Zari. Mwawule namwe ebimyula ne kyoba. Kimyula. Zari kimyula ki? Mwako mwe Zari mulabira mu distance. Gwe Zari wali omuleko nga talina makeup wabeera. Abera. My God. Abera. Zari akaddiye. Zari yali ayina ku dating Abitex. Nkubuulira. Zari ku myaka gy'ayina. Abitex yali agala mama Fina si Zari. Anti kati nze nkuwadde example. Assumption. Zari yali ayina ku dating Abitex. Mukulu munne. Jajja w'abaana ne ssenga ne jajja w'abaana. Bakulukulu beeteerana. Ni saijejo bana bali mu 5+. Zari mukulu. Mwe munabeera olukubanga era banange Zari banange. Zari si mukulu ate Zari Katonda yagaba obukulu. Gwe wona obeera onoga nayinze njali buntondi ki baby simanyi kuwalana oli musiru. Okuze kirizo okuze. Si buli muntu nti atuka myaka jo. Beera proud n'emyaka jo ogibanga okuwa. Yagamba ali nemeka. Simanyi nendo zali mu akyali mu 3rd floor. Mwe bulunguliraawo. Nenge ebintufu ali nemeka. 5 mwena. 5 mwena Zari mukulu. Shakibu ali nemeka. Zari Shakibu I think ali mu 32. Very young. Muto era nzo yomwana simanyina kumanyi kiki ekyamutuukako. Era yomwana simanya ayinza. Oyo mwana ayinza obutazaala. Inkwanso zibaleka bazoocha. Ayinayo mwana. Ayinayo. Kati mukadde kana ayinza aka yamuzaala before Zari. Yes. Kati bamwocha amaji ga Shakibu bagocha Zari yagocha. Ayinza obutaddamu kufuna ku mwana mulala. Gwati wani badde weebuze emyaka enajja akadetingira Zari tana muzaala mu mwana lwaki. Zari yasalawo nakuwa omwana. Ate kati yasalawo agende kala azaaleko ebbali. Kitegeeza ali awo kati bamusiranyizaawo bebavuuka kyembagamba mukole nnyo naye okubeeranekana akaana kyali kitegeeza ki ye abadde akuba sigino omukazi amukooyo omukazi awunya obukadde banange mwagala nze mwagala nze nabagamba nze njogera kaati Zari talina lugendo na Shakibu
kubanga isoka zali kati ali mu retirement abasajja bonna kati bamutya ekyo kunya obukadde kijjewo ate kati wakitabuunye myaka 5 go wali otukiridde ko mukadde wali yagadde ko mukadde kati nze ngame mukazi ene kasatuka myaka 45 aba oflate aba kaddi abatandika okunya olukuku ofleya aba kaddi aba mukadde era obo qualifying okumita jjajja w'abaana aba kaddi zali mukadde ali myaka 5 n'okusoba nimwe tebabagamba olukubagana nakola zi BBL ne bamusikamu embirizi okitegeera nali sigaza embirizi ate kati akyayina kera kati kizibu nnyo kijja kubeera kizibu nnyo zali okufuna olubuto kubanga olubuto luwanirirwa na mbirizi zino zigana ze stretching omwana nakulira mu kisero kati olede bazisikasikamu eno basikamu ate ziwera eno basikamu 2 wali basikamu 1 n'ekitundu okitegeera ne bamukwata muno mu lubuto ne bajjamu amasavu kati takyasobola kuzaala yandi bade yazaala dda era Shakibu nze kugamba ekintu kimu genda ke bali ebbali ofune yakana akalala oba funa zali mubbe mu sente ogenda ofune relationship endala gyozimba ne Shakibu alina mu kasente naye ng'omuntu akola ki ayinza okuba wabira ne zali nga bamusasula nga contract akola ki alina boutique iye eri mu ngalo ze so kubanga iri mu ngalo ze ninga nengoyo okuva wezitu okuva Cape Town paka ku UK moro tamanya ngeri je zijjamu baleta kuno yagenda China yali Japan ne yenyini nga yagezo center ani yazimu wakola mulimu ki yazijjawa atunda boutique yabeba mugoba gavamo agena nago kalinze no kankubulire zali alabiri abasajja n'abaana Mothers of the Nation alabiri omusajja n'abaana ogutali musango omukazi eno kulabira omusajja n'omwana musango gwa naggomola omukazi balina kulabirira bulabirizi balina n'oba oli wa myaka 7 onalabirirwa kikakatako omusajja ina gwoba ofunye okulabirira omukazi eno omusajja kasota niko kulabirira omusajja oba ofuuse kikazi oba oli mu myaka jajja ajja kitegeza zali yasasula Shakibu amukoleko emikolo amuwe tusayo tuto wakati zali yetaga kulabirira yetaga maintenance kati byonna bino okumubeezaawo tusayo tuto tubonagala nnyo obuvubuka obwo bu 30s late 30s 35 awatambula tasuka onetagala wana wana amwagaza kyalagene mukutukirako etuka zali ino kubanga okasuka onwana bwetava mu gym kubanga zali ngone omusobola kuba zali mukazi mukulu situgena mukuba bubiri mbuwebake wajja kwebaka oli musiru joko mokula jo omukazi najja ko mukube omukazi ne kasatuka myaka 5 oba tosola mukuba raundi suka musatu kudda waggulu tojja genda sibe byo daye kyaddondo Shakibu ali ku mulimu guli mulimu gw'amaanyi ogusasuza Shakibu bamugulya ine mmere yo mu gym eno jibale yaba box 8 bamugulya mikebe 7 amala ogo nakwata guno oza yali bwatyo ekimugezeza sigama nti oba akuba ekyuma nnyo ali eyo bagita batyo ba pestyle ba pesti bera tindi byalya musajja naliko ku gundi boutique ye natumya ku papaze mmere oluwombo kati ekyayinza kuba yakikola nga weemuli mukitegereko nti naye alya ku mmere local food neza ebyo tabirya bada wavuka kyekibayononye banga manene eyo nayo business ate buli mukazi ali myaka 4 alina yakavubuka ekiri mu bandi wano nja kunyumiza lumu buli mukazi ali mu bandi alina yakavubuka buli musajja ali mu bandi alina yakawala ka campus girl ekiri mu ba minister mu babaka mboze tojisuna nnyo nali nyana jigamba next week lunaku ngolo kusatu ojagala ojimpe yaba bani ne ba minister bali mu bwana nze walo minister yapangisiza akawala MP oli gwe nagambe yali managing omuyimbi yambangiza wano kuleka na wano akawala ne kamubba sende nazo naye kyamuyamba yali ayingidde olide mu parliament ebikoma nsimbi eyo okitegedde kiki teweko mu mate bajja kukuba tetwogedde erinnya lya muntu naye mu mbeera yonna esoboka zali njagala okugamba ekintu kimu funa omusajja akusaana kijja kulabika no gwe yalaga ayagala agenda kuddamu balaga mulala kati era gwatulaga zali nze mukwatibwako ennaku omukazi oyo abiveemu yeeswaza kuba isoka zali takyalina compete talina abantu ba compete zero nali bajagenda gamba statement agenda kola statement agambe
okuvusinza wendabye Shakibu mumulabye mbadde naye mbadde namubalaga ne kati ndabika retirement yeyo sigenda badda mubalaga mulala osobola okusigala nga obuntu bwobulye nebbali mpola mpola nino otugamba mbitadde anaafira mu lutalo lwa laavu sina laavu bani laavu mujawule anaafira mu ntalo za sexy za kwegatta ye takowako mu myaka 5 zali amiza amaziga abasajja nga 10 abasajja abenjawulo wali kali akali akeflexinga ku social media musimanyi kagagga akali akeero akalinga Brian White okajjukira waliwo oli yali mahogani nga ine nyama unene bweti onaye naagenda waliwo yajja nga ayinaawo omumombo gwa wagulu abe gusinga obunene onaye naagenda nikiba kizibu mu gwa wagulu okuba omunene gwansuke kutera okuba omunene kali no yego yafuna gwa wagulu gwali gusinga obunene abasajja zafuna banji ali depressed okuva semwanga we yafa tafunanga musajja wankala kalira okitegeera tafunanga wankala kalira so nze zali kyemugambe ekintu kimu yetereza akule tachayina competitor center azina haina amasomero Brooklyn colleges gamukolera center mpitirivu nyi South Africa haina hostel wane makerere okitegeera haina ebintu bingi imoro kavuga nga bwayagala ne munyonye nyumba weri eyo tebagitunda so yujuza babije bayingira okuba weri kati mu mbere yo nesoboka zali wekuze gwe abantu bali kulaba batyango dating akana ka myaka 3 oli mu 5 ate no kalemerako nnyo olinga akagadinga olinga akabubira kakola biche yo tafuna nacho kesi zibaza mpaka kiss me omwana omuntu yene kasota niko kubwera nga omukazi akukakabuka so mukisinga kitegezaawo nedda tewali love waliwo sente so Shakibu naye ayagala kumyese ayagala ko kubwala obuto nze bana nabagamba mu abakazi mu abasajja babuka abagala abakazi abakulu funa yoko time oyagale kukana akato size yo ojja kakasati bana sex awoma zile nkulu ze mulimu zino zinyogoga yagala kakana kali mu myaka 25 nga nawo oli mu 30 akana ngakaina mu kamima bulungi bwe kati okitegeera ngo uli akana kaine bugumu kasa kaina ku mazzi ngo uli akana okola ki ngo uli akana kakukutte neka togenda kunogwa mu mukazi zali omwegayira bwegazi mami enfundi zaako okitegeera aina kusiba busibwa tijiribwa kugamba nawe nobera ku butiti olumuvaamu ekyo odduka ku mirampeke painikira amina okitegeera nkutadde kalinze kyangu sura tumukubye mu